abantu abakedde okugenda okukola emirimu gyabwe balaba bebi ono alabise okubanga wa myezi 2 ng'asulidde ku kikomera ky'omuntu mu Kipamba zooni e Makindye. Ne bamagamba nga ndwani nkumesigire bangamba mbunoki ne bakiriye ne manga baze tusane okukomera bangamba je baleko nyandikali olugize ne baje ne bangamba ntibasudali omwana mtama nampi mantu je ntumulana omwana kati nze wenzize nga kali awo wansi ne nkasitura kabadde ruda kabadde wano wansi awo nga bakebasiza awo n'engoye zaako nange ekifo ekyo badde osudde omwana kifuuse kizibu banga battirawo n'abantu bakwatirawo n'abakazi. Omwana ono ow'obuwala asangiddwa ng'azazikiddwa mu musenyu nga bamuteereddewo n'obugoye bwe. Waliwo omusajja akwatiddwako n'asalawo okuwaayo amata ng'abadde atwalira abaana be okulaba nga bafumbira bebi ono asobole okufuna ekyokunywa. Okumanya neewunyizza nkutte n'amata ge mbadde ntwalira ate owange ne mbaga bafumbira omwana ono. Abaana bangi bakulaba tebalina bataata. Abakyala abadde mu kifo kino boogeredde abasajja amafuukuule olw'okufunyisanga abakyala embuto ne bejjako obuvunaanyizibwa. Kyokka abasajja nabo babaanukudde nti abakyala abasinga bagenda ne bessa ku by'okuzaala nga bakyayagala okucakala. Butuufu kino kyewuunyisa kubanga abakyala ennaku zino n'osuula omwana afaanana bw'ati, omwana mulamu bulungi, omwana talina buzibu, naye bamulese ne bamuteeka wana wali omusenyu. Kintu kino nkivumirira nnyo. Mukyala kyakoze kibi nnyo. N'abakazi bafuuka bayaaye baagala abasajja abayaaye nga tebeetegese, olina mukozesa olubuto omwana n'amwegaana kati awo naye bumusobera. Nze ngamba yabuze buzi nga tata we yewakanya omwana n'asalawo n'agamba kamuteeka wafune amuyamba. Agenza okukasula akadde n'ensonga ze kirungi takasa kalesse kalaba. Waliwo omusajja alaze ababaddewo omwana omukazi bwe yamusuulira n'adduka n'abasajja abalala. Nze nga mmanyi nti yagenda mu kyalo atutte omwana amututte mu kyalo amuleseeyo wansi eyo kati paka n'omwenonera we nayisaawo wiiki emu ne muno naye ng'omwana tafaananika era nze obusungu bwe nina ennaku ku mutima. Oluvannyuma bayisa abasirikale ba poliisi okuva ku poliisi y'e Katwe abaze ne batwala bebi ono ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Masamba Crash yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.